Nkwaniriza go wenna ali ku Nyondo Media. Olunaku olwaleero nakoze omwezi 8 nga twabasuubiza nti ate tugenda kubanga tukaringa out charity wanene Dubai. Ozo okulowooza ndi charity ekalinga out Uganda yokka nti ewali ababonaabona naye ate ne wano bwe bali abaana bangi abayita mu mbeera emi nga tebalina kyakulya nga tebalina kyakunywa. However bajja wanene okubanga banoonye ssente naye ate embeera neegaana. So go natulaba twabagamba ngenda kuzo mwezi 8 ero yennyini February tugenda kubanga ayo tukaringa out. Olunaku olwaleero ndine mu Dubai atwegaseeko ate ali ku mukono gwange gwa kono. Amudirira ye mukyala Doni Irene era nga basinga mumanyi. Kakati ne mukono gwange guno ogwa ddyo ninako omwana alinga naye ali ku team ya Nyondo Media ate nga yani you made it Ibra. Then tuyinawo mama baby twaise naye tunye tulaga naye Irene naye yasomye nnyo wali Irene soko we ku bantu kajja Irene yani Julie anaga Julie soko we ku bantu kajambo Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bozo ne Farida naye mukabiri naye yasomye. Wallahi. So, abotwe tuisola ero nga Nyondo Media team nenga mam Dubai kasoka babuzeeko bwana babuzaako then ne mkyala Doni agenda kubanga kazi Doni Fowles siwe kiri musajja oyo yakimala sagala kubanga naye atubuzaako tutandikire ddala tugenda nga tukyalira abaana baffe tubawo kye tubawadde okugaba ekitegeeza tolina kubeera ng'oli mugagga okugaba kubeera mutima. Osobola okusanga omuntu ng'alina ssente empitirivu naye nga tasobola kugabirako yatalina okugaba kuba mutima tekitegeeza tolina kuba ng'oli mugagga nnyo. So naffe si yeffe bali tulina nnyo nnyo naye akanno ke tulina okubaza Mukama tutolako twebako bannaffe abali obi. Tweyanziza nnyo mu Dubai buuza kwatulaba and then obeeko nekyeyogera ebyensi abali mu Nyondo Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze mama Dubai Maimuna Omo Wenzi. Nyondo Media bana abalabi bakomye n'abalonzi tubandiza ku Nyondo Media tukomyewo ekyaite yaffe olwaleero kasera kano tulina mama baby omu mama baby omulala ali mu kujja nga bambi tuyambagane bannayuganda bannaffe okuyamba si kuba nti olina nnyo kinene oli mugagga oli awo ate okuyamba ne bwoba olina akantu katune bwe kati okasonako newaako ne muno n'ali awo tuyambaganire wamu era tubeere bulungi. Kyadoni bannange abalabi ba Nyondo Media nsanyusa okuddamu okubalaba. Amanya gange era nze Irene mukyala Doni nga tuzze wano ngera bwe twabasuubiza ku interview eyaggwa tugenda beerawo ne charity ku lwa Nyondo Media. Tugenda beerawo ne charity nga 8 era lwe luno ye birthday yange. Nabasuubiza nti nja kukwasaganyiza wamu ne Nyondo Media tubeeko ekitono kye tuddiza abo abeetaaga obuyambi. Tulese ebintu bino sigamba nti tulina nnyo naye tutoddeko ku ekyo ekitono kye tulina naffe tugabanyeeko n'abantu abalala. Kama abawo omukisa. tweyanziza nnyo. Banaye Julie buuza ku batulaba. Bannange balamusiza nnyo bannayuganda bannaffe bonna abali e Dubai. Amannya agange batukaabiza. Bannange tusaba buyambi. Bannayuganda bannaffe bano Muganda waffe Mwega mike. alina yakatono akuyambi akaleeta Julie. namaze bannaye Nyondo Media bannaye mukisubscribe bannaye mugamba mutaba mikwano mu bitiibwa amanya gange fade sina nnyo bigambo bingi byakwogera naye bannaye bamikwano abali mu UAE ffenna tuli ba Africa ffenna bannayuganda buli muntu yenna ng'oba olina akantu nga keetaaga okubeera nga obeera ng'okalina
nga keetaagisa okubeera nti osobola okufuna omuntu n'okamukwasa osobola obeera ng'okamuwa olw'ensonga munnaye si buli omuntu abeera alina naye bw'obanga okafunye mu bitiibwa bambi okakwata n'okawooyo atalina mukama yaba alina okuyisaawo mu byonna byonna si buli abeera ayambye nti aba alina sigenda kubeera nga njogera bingi bamikwano bye byange naye nga muwagire Nyondo Media. Ane tweyanziza mama baby abatumiddeko talina bingi byakuga talina bigambo wabula tukola kubanga tukwatagana era ebinaddirira bijja kubeera birungi kuba tukyakirwanako nnyo mukama yasinga okumanya so tuli ku Binias tugendagerawo ku Union tulina mama baby binatubo bye tubawadde ane tugereko ne ku bed space tulina abana betumanyi abalenzi bambi nga bali mu bed space naye nga basula njala walenga n'okukwata bukwasa kaseera kano konakoina ngolaba nga asanyuse banoonya emirimu babbye ssente so okuyamba nga mbagamire kikibeera nti olina kuba nga olina nnyo wabula gubeera mutima so gwe wena ali ku Nyondo Media yongera okubeera nga tosubscribinga osharinga waka wa fono natera obeere nga okomentinga era olikinga waka wa fono tweyanziza nnyo bale kutugoberera mu kino mwe musinga nammwe mwe mutuzaamu amanyi tuba nga tukola ebintu bino byonna ku lw'Abannayuganda bannaffe abali ku kyeyo tandikire wano tweyanziza nnyo bannange maama waffe mama Dubai ne mukyala Doni bandi mwebale nnyo mikwano bane tubuuzeko nawe mukwano tulyoke tugende nga Nyondo Media team twewaayo okuyamba abantu abasinga abonaabona ku kyeyo kubanga ffenna tuli Bannayuganda okulekera abaana bangi tebasobola kwetuusaako buyambi ne baana abanyonya emirimu kyova bed space osanga omwana nga talina kyakulya naye ng'alemeddeko olw'omulimba ba agent abamu bajjanga abaana ku mirimu gye baali bakola ne babasuubiza abaana ne batukesa nga ssente zibaweddewo nga tebalina buyambi kati situation ffenna tusobola ogitega ate kati eno gye tuli endya n'ensula gyesinga okulemesa abaana kubanga buli kimu kya bbeeyi Dubai si nnyangu bannyinaffe ne baganda abali ku street tebakyagala mbeera yansi yabakaka kubanga abamu bajja ate ne bayingira mu kintu kye bateetegekera imagine ng'oli ewatali wammwe nga tolina gw'omanyiyo naye nga tolina buyambi okusula wabweru si kyangu ate zino ensi eno ddungu waliwo winter summer esinga ewaka obulumi bwe tuyita mugatta okubonaabona emirundi 5 okuwa obuyambi tekitegeeza nnoyina naye weerekereza akatono k'olina naye n'oyamba bannyinaffe oba baganda baffe abaana wallahi otunuya abaana n'obuyanga oyagala nakkaaba yita ku Union oba Banias banyina babonaabona ekisusse naye lwa nsobi oba na decision oba ne baana abantu abalimba kyova eno mu nsobi mwe tuyigira naye ensobi zino zitunyiga ne zituzza emabega ekitagambika kyova tufube nnyo wetuba tukoze ensobi tuleme ziddamu ate twegenderezenga eno gye tuli si buli munno akuwa omukono aba munno awomu amala okutomeza n'akulekawo bangi betulaye babonaabona abamu babazaddemu babakoze ebintu bingi situation eno naye nga Nyondo Media tugenda fuba tulwanyise buli kimu tuwe buli muntu eyeetaaga obuyambi naye nga tugezaako naye woba olina kyolaba yongerako support kubanga tuwerokaminga buli buyambi bonna kubanga kino ekintu kigazi Abannayuganda bangi nnyo however much tutandikidde mu Dubai naye tugenda kigazya paka UAE yonna ne Uganda yonna tugenda tuuka okubonaabona tekugwayo naye kino kikole mu linnya lya Allah oba ogenda kufuna ekisinga mu ddiini y'Ekiyisiraamu baga buli woogaba oweebwa sigadde nze Ibula ku lwa Nyondo Media mukwano tweyanziza nnyo tweyanzege katusonere abaana abo tubanga tubawa ebintu bino eno mukama yamanyi ebisigadde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
years tuwaddeko betuwadde byetuwadde abaana basinga tebagala kulabikira mu kamera tetubakaka so tubaddeko betuwadde badde ku 9 years tuvuddeyo katuli ku union era ne ku union tugenda kubako betuwadde tetugenda kubalaga mu kamera olw'ensonga nti abantu banene bakweka family zaabwe okubalaga nti bali bulungi olw'ensonga ezimu oba ezitali zimu so tugenda kubanga ne watuwako ku baana abali waneeno of course we bali bangi byonna tusigazaawo kwatugeragerako ne mu bed space naye tuweeko bwe tunaatusobodde wekinaakoma wekijja okukoma kubanga ba abaana bangi tuyinza okubagamba tuvudde ku banias tuze kati wano ku union bwetuva ku union tunagendako mu bed space ezimu tuweebe bye tuba tusobodde awo mukama bisigaye tubimukwase Mam Dubai Banaye abalayi Nyondo Media nga buyinzaine kaina tukwasaganyisa banaffe tukyetaaga bamama babebi okudda ewaka tukyetaagira ddala babebi okudda ewaka nabwetemeke tusabe insha Allah nenkyayinza okuba nga agenze ewaka naye kati tusaba obuyambi ne bana abanaffe abasalina wano abaana tusaba buli alina kaina yenna tukwasize wamu abaana bano basobole okudda ewaka bange tubeeyanza nnyo abalayi Nyondo Media mwenna amanya sigadde Mama Dubai omu bwetu wamu ne Irene Nyondo Media Irene twebaza nnyo happy birthday but we did happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Irene. Chaladoni Happy birthday to you. Baganda balabira Nyondo Media neyanziza nnyo mwebale eddala ate era mbajjukiza era ngamba kubiriza okusubscribinga ku Nyondo Media ku YouTube so that kituuka ne ku muntu ayandituyambye kituuke eri oyo yenna asobola okuyamba kubanga abaana bangi wano mu Dubai babonaabona beetaaga obuyambi bambi mu sharing mu subscribing so that kituuka ku banene basobole okuyamba abaana mwebale nnyo mwebale eddala Julia tegosaba ki government ye waffe kiki bekolako kemba ku baana bana bayongedde okujja bana basinga n'obungi babonaabona nedda kwata wamma Bannange Nyondo Media mwebaliza nnyo Mama Shinyi ono Musalandoni Pauza afubye okulaba nga buli wamu anoonya era twesitudde wamu ne Nyondo Media ogenda okulaba nga tutuukira bannaffe namwe abali awo mwenna muna abasuuza tetwakiseeko banitwana njoba okulemereddwa naye nga kyonna kyolinawo olaba Nyondo Media balidde tukweyanza gyuli mwebale nnyo bantu mwebalire ddala mwenna gyomu teyakozeeyo manya nsigadde Mama Dubai nange nebaza n'omwami wange webale byonna byokoze ku lwa Nyondo Media era tosobodde kulabikira ku mpewo naye weebale kyonna kye wasobodde okutoola ku lwa Nyondo Media Amanya gange nze Juliet nange nsiimye nnyo Mama Dubai olw'ebirungi byatukoledde mu Dubai yayambye abaana bannange akoze gw'amaanyi bannange mumwebaze nnyo bannaye mbadde nkyaliko mwami Fauz naye mukubaga bulabana ba Nyondo Media kale agenda kusala Mama Shinyi zotazikwasa aha nkyaliko bana yamanyi abantu Ibra nebaziza nnyo obuyambi bwonna okusinga Mama Dubai ne Nyondo Media olw'abaganda baffe bonna abali mu Dubai ne UAE kubanga tukyagaziya ekintu kino buli akwata ekyo omanyi ebintu ennaku zo si bya kamera kyova abaana abasinga baleka obuvunaanyizibwa ate balina famire ennyingi eziri e Uganda kati ebiseesinga mukadde wamulaba oba mukadde waffe n'amulaba ng'omwana ali mu kamera kiraga situation nda oluusi abamu baggwamu amaanyi kyova tetusobola kuteeka abaana mu kamera bwe tuba tuwadde tubawa nekisigayammwe nammwe kutwongerako kubanga ne bano bonna betuba wano mu kamera si be balina ennyo naye buli kyumba kijja mu bulumi naye olw'ennaku olw'abaganda baffe abali mu Dubai ababonaabona
si mu Dubai mukamuka muyinza okuza Dubai mukamuka naye bangi abaana babonaabona oyita wano wabona abaana nga basula ku nguudo gwetegerezaamu ng'osula ku nguudo situation si nyangu baganda bange gavumenti ya Uganda esose netuya ne embassy eriwo naye abaana babonaabona mu maaso ga embassy ya Uganda esooka etulowoozeeko omune Uganda balinga gwe baavaamu eno ku Dubai abaana abasira actually sagala ganda buli omu aba n'omukisa gwe ne tulekera okusinyika abaana nga tetulina reason abaana bajja wano babagula bababba situation nyine embassy tezifayo kulondoola embassy yaffe yeebeeremu nsigadde ekyali ku Nyondo Media tovaako naye abaana munkuba akavuluno naye kayogere ndoza nange nebalizawo abantu bona Nyondo toyomba mukwano bana yenze sigenda kwogera nnyo naye nze ensonga yange singa kwatagana ku Nyondo Media. Nyondo Media eddukirira buli mwana ali mu mbeera embi. Nyondo Media eddukirira buli kintu ekirina okubeera nti tubanga kyetaaga okwogerwako. Nyondo Media ebeereddewo abaana bannange bamikwano n'ekirala bane gavumenti y'ewaffe tuli bannayuganda era kyemanyi gavumenti yaffe ekimanyi tuli bannayuganda omwana yenna okeera ku makya n'agamba nti avudde mu nsi ye n'ajja ku ggwanga ly'atasuubira kubeera nti asobola olinnyawo akamotoka oba akapiki n'atambula n'adda ewaabwe aba alina obuvunaanyizibwa bwe yeetaaga aba yeetaaga okubeera nga yeeyongerwako alina okubeera nti yeetaaga okubeera nti agaziwa si buli mwana ajja eno okubeera nti azze okukola nti azze kukwejalabya nedda omwana yenna abazze okukola aba ayagala era aba akitegeeza kyali neba ne gavumenti y'ewaffe esudde nnyo obuvunaanyizibwa omwana atambula n'ajja n'ava ewaka n'atuuka eno n'abonaabona nga talina waatandikira neyeekubira endulu naye nga n'omuntu okuvayo nti gavumenti omuntu wewaffe asobola okuvayo nti kanyambe omwana nga taliiwo bannaye tusaba buyambi gavumenti yewaffe tusaba buyambi musitukireemu muleke okwesuulirayo gwannaggamba bannaye bano abantu bammwe kyemulina okubeera nga mulina okubeera nti mubafaako singa abantu baba tebaliiwo gavumenti yewaffe tusobola kubeerako nayo bannaye ebyo ebigambo byange tuyenza nnyo Farida ebale nnyo Farida bannaye kantwala akakisanziremu neebaza mamu Dubai tweyanza nnyo tweyanzege Mukama akutuweere kitona kyoyagala mu bulamu bw'ensi nenzizaako ate mukyala Fauzi mukyala Doni omubwati nini Irene mama Shimi mukwano tweyanza nnyo tweyanzege mutima ogwo Mukama akuddizeewo n'omwami mulamu wange mugambe nti mulamu wo Nyondo akoze eki asiimye wonna waatodde Mukama Katonda akole ki amuddizeewo neneebaza naani neneebaza ne Julie bale kujja maama kyona kyo contribute nze nga Nyondo Media team mubale kubeerawo kintu kyammwe mwebale kuyimirirawo n'omulenzi mpozi naye Ibra bane mubale kuli wamu ne Nyondo Media mubale nnyo mwebalire ddala temusasula dorata ne muyimirawo ne mukola ki ne mukola mwebale nnyo mubalira gwo mutima gwaki gwa bwagazi nesembyayo mama Nakawanga nesembyayo mama Nakawanga omubwati Farida bwati mubitiibwa ate ngera musembezayo lwa nsonga toyanziza nnyo mama kazi ekyeyamaani ensonga zonna zigukire wallahi ensonga zonna zigwera wuwo omubwati kale bambi toyanziza nnyo so wano wetukomye olwaleero bannaye abantu okubanga tubakyamu tubawe ebintu byabwe tumaye tugende kwa muzibed space tubanga tukigalirawo naye nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.